Wetwogereranga munnange SB4 akyalebya Anteira anti fulufiga wuno avuddeyo n'abeera ng'ate aleeta bwino okitegera agambye nti bano ababiri baayawukana dda omwaka gumu n'ekitundu emabega agambye n'okugamba nti abaana baabatwala ku DNA twogera ku balongo okitegeera nno mukwano lwaki abaana bano baatwalibwa ku DNA fulufiga agenda kubeera ng'ate abinnyonnyola mbw'ate era Anteira yakolanga obwenzi ku TV bannange fulufiga baamutankudde okitegeera nno twagala tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano balongo bange baakoze batya n'ensekere zirina abalongo n'embwa zizaala abalongo abalongo tebakyalina vali mwekenyini mwamalamu abalonga mwamalamu abalongo vali yogera ebintu byewakola omusajja tobimanyi tomanyi byewakola musajja tomanyi bemwagenda ku DNA byewakola omusajja okakasa tobimanyi oba oyagala aveeyo agambe ensi omusajja gwe weesibako baamutwala dde omwaka gumu n'ekitundu okimanyi bulungi toli naye okimanyi bulungi omwaka gumu n'ekitundu omusajja akuva dda mu ngalo n'omuwala gwe yawasa omumanyi kyazitowa n'ekyali ne famire ye maama fiina gwe weekokola gwe swaitaani gwe lukazi gwe olukadde olwakulanga embalaasi otono wansi waggulu lunene olulinga sweet bomb maama fiina gw'ovuma gw'omanyiira gw'oyagala okuvumisa abantu naye bano banna bamalaaya bakunkumukwa busa bavudde bamanyira maama fiina ye yakuwasa nakwata sente ze mu mpeke obukadde n'obukadde obusuka mu 10 ne bakuwasa Lozeti yakola nga mulamu wo ye yakuwa n'ekimuli Lozeti wa mama Fiina ye yakuwa ekimuli ku mukolo wavaano da mu public n'ogamba tolina musajja gwo kennyini ensobi zo zeekolera kajja wano kakalambala kaleega bimwe bibi kannamukadde kano mama Fiina yaziika kitaawo zonna sente zaziika kitaawo obukadde n'obukadde n'okumujjanjaba sente zamuteekangamu tovangayo n'omwogerako kigambo kirungi okuleka okumuvumisa ensi yonna naye balwese bano abeweeka amannyo g'emakindi abano abalinga engulume bubanvuma ensobi zo ozimanyi temusime bantu bababeereddewo obusabo gye wabugabanga ku butivi gye mukola omanyiyo wajononganga omusajja ng'okimanyi ebintu byonna byewakolanga byonna obimanyi wakubanga essimu nosa milioni 215 mmeka mama Fiina nazikuwa lwaki tovaayo n'oyogera ku ebyo buli mugoba n'abalongo bange kumwe nani yagoba munne waggali yange omusajja wabwe lunakomawo nkubanga tayogera wasuwa ne balonda kiriza nti wasuwa ne balonda kekabya kaleega obukadde mu kamera wali ontakulanga ontakulira ki nani nakulumbako olwokuba njagala mama Fiina oyagala mbu muwala nze pala ne mama wange nze pala omuntu eyali andisizaako bandiisa olwokuba gwe malaaya enkadde subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section nga tetuneeyongerayo akatubuzeeko ku mikwano gyaffe bano wammanga Sarah Mbabazi ogamba otya Namara Agnes ogamba otya Namulindwa Prosi mukwano ogamba otya twagala okubuuzako ku Nancha Teddy Sarah Nakungu tulina mukwano gwaffe ayitibwa Sauda Nantaba Irene ogamba otya Nasolo Retisha tetukwerabidde kale katubeere ng'ate tweyongerayo kakati omusango tugusalire mu comment section fulufiga avuddeyo n'alyoka agamba nti no Anteira yakulanga sweet bomb simanya waggulu munene ne bannange waggulu munene ate wansi mutono okitegeera naye kati mu comment section mwe twagala kiggwere kuggwe ogamba otya ku fulufiga ne Anteira otwalaani muyinza okugamba nti tuli mu kulimba nsookoddemu owulirize wano maama Fiina gwe weekokola gwe swaitaani gwe lukazi gwe olukadde olwakulanga embalaasi otono wansi waggulu lunene olulinga sweet bomb
Kino nno kyekijjeyo Nalongo. Nalongo jjukira ne Fulufiga tebabeerangako ku ttiimu y'emu. Okitegeera nno mukwano. Kaakati nno ye Nalongo kitono avuddeyo n'alyoka agamba SB4 komya bunnambiro obalekerawo okutuma Fulufiga okuba nti no avuma maama w'abaana bo. Bw'atyo nno Nalongo kitone bw'avuddeyo n'abeera ng'ate ayogera. Katukuwa katambike. Amannyo ku mukazi gwe wazaalamu abaana oba yakulisa bulungi oba bubi nkusaba management yo eyogereko n'omukyalo oyo kuba mumwinako akakwate omukyalo oyo amulabe bulabi kibi nnyo okubanga walaba kuba bizinesi ya maama w'abaana bo bwe tutali sure oba omulabirira oba tomulabirira SB4 ng'otudde osirisi nange ekintu ekirumu olabanga aboogera abali ku sayidi yo olwaira avudde n'amugamba mbu yagejja nnyo waggulu kyokka akyogera waggulu alinga embizzi wansi tategeerekeka naisoo kyemugezako kyatubuze avume no ye munene waggulu ne space ye nnungi mulungi nnyo kakazi kakyala kalungi naye ate gwamuvumye embizze kusinga mayuga ku nkula y'embi n'obubi obukuliko wenna kino kikusaze bwekiti ettama litambula liyuuga buyuuzi liti kati nga gwani avuma naye SB4 oyo omukazi gw'omutuma okuvuma mukazi wo kuba kikoze emirundi mingi nange mulengendere azza muyingira emirundi mingi nga yefuula awolereza Mama Fiina anti era olomya kungaloke ku Mama Fiina naye ye bw'aba ayogera aba alaga nti anti era alina kyeyakola maamaani Fiina otegedde era olwaliro mulabye ng'ati waboola omukyalo oyo SB4 kino nkikusaba kubanga nze ne bwe munampaabira kisokke nja kutwalinga my best era mbeeruzira naye letujja kuleka society abantu beetuge ecupa yagundi ya cupa mekeeyo tunudde buki tetujja kukikola era omuntu wafunira gati ovuma mukazi wo kitegeeza amaanyi agajja gy'oli lwaki gimuwalete ennene okitegedde ntwala omukisa okutegeeza nti siwagira musajja kusirika nga batyobola omukazi gwazaalamu abaana nti gwozanya simpase kaadi tuli bulungi kakyala kange kangololedde kakyala kange kakozebwe kati nedda eyo kuleeteddeyo bwe tweyongerayo uno munanga avuddeyo nalyoka agamba nti no mumwegatteko okuba nti no asiima omwami we Ssekajja mbu Ssekajja munnange amulabiridde bulungi n'abaana be yamusanga nabo 5 naye kibadde mu comment section bamugambye nnyabo kati twebaza omusajja ng'ate omusajja wabba mubbe abalala ne balyoka bagamba nti oyagala twebaze omusajja ng'abaana be tabalabirira ali mukulabirira ababo bannange ekibadde mu comment section naye nga woli mukulaba akatambi ako amunange omwami wa Chosen Becky Professor Ssekajja ndooza baali bava mu ddwaliro n'omwana ono omuwala asembayo gwe bagenda okuba nti nate bazzaako bambi nga Ssekajja yasitudde omwana kaakati nno okusinziira ku ebyo Ssekajja byakoledde Chosen Becky y'ensonga lwaki yavuddeyo nalyoka agamba nti mumwebalizeeko omwami we kubanga tamukoze bubi bwe tweyongera wadde nga Chosen Becky munnange atugambye tumwegatteko okwebaza Professor Ssekajja ate waliwo omuwala wuuno ku TikTok avuddeyo n'abeera nga ate munnange yemulugunya kwani yemulugunya kubba wa Chosen Becky munnange omuwala ono njagala nkunyumiza emboozi nga weeri akatambi tugenda kubeera nga tukakuwa ate naawe obeere nga otubuulira ani mutuufu oba oli ttiimu ki munnange omuwala ono atunda byakulya snacks ezo kaakati munnange nga ngeri y'okunoonya bakasitoma ng'agamba kagendekoko ku bizinesi ya Ssekajja alaba oba asobola okugula cookies kubanga jjukira Chosen Becky alina abaana okitegeera kaakati ng'atuukayo mbu yasangayo Professor Ssekajja kaakati Professor Ssekajja ng'amugamba ku lunaku olwo teyalina ssente naye mbu ajja kudda enkeera kaakati enkeera munnange ng'akomawo teyasangawo Professor Ssekajja so nga cookies azirekawo okitegeera emikebe ng'agirekawo kati ng'alinda ssente bw'atazifuna ng'addayo okitegeera abanje ssente mbukwolwo yasangawo Chosen Becky ne Ssekajja bombi baaliwo mbu naye Ssekajja yasirika teyayogera kigambo naki n'ekimu kaakati mbu Chosen Becky kwe kumugamba nnyabo ffe tetulya byakulya ku bantu be tutamanyi omuwala avuddeyo ku TikTok ng'ayomba mu butamusangawo omwana nga ŋŋamba Professor abadde taliiwo ate ne ssente tetunnakola. Then I was like kasita yabadde yakoze order kangulekewo bw'anajja
sente njasanga omwana nangamba katumukubire. I don't know ba omwana yamukubira oba teyamukubira, but what she yandaga nti amukubidde. Namugamba agulekewo sente njazisanga. Sakola nso because nagamba ish uno muntu mukulu tasobola kukola ki? Tasobola kukola bintu bya kisiro. Remember nkozesa transport bantu mmwe. I'm marketing my own business. Ebyo byonna sibifuddeeko. Nenkwate ekkubo nemulekera cookies. I was waiting for a call because kuguno omukebe. Mukulaba guliko enamba zange ez'essimu. Zizino wanino. And I was waiting ngambe osanga wanajja nakusangawo ajja kukuba essimu ambuze sente kwaziteeka oba ngambe naki sente zo. Nempisawo ennaku 2 nenzirayo. Mukuddayo era omwana nangamba ekintu kyekimu. Mwami Ssekajja tugambye tetulinawo sente tetunakola sente. Nenvaayo. Saakiremerako nnyo. Nangamba ojja kujja ozisange biki. Saakiremerako nnyo. Nenvaayo. And I was like, ono muntu mukulu ali profession. Ebintu bya business akola ki? Abimanyi. When time comes, ajja kunkubira angambe nona sente zo. You people, I waited for almost 8 days. 8 days. Nga cookies zino ziri mu dduuka lya Mr. Ssekajja. 8 days. Tankubidde, talina kyanyeze, nzizeeyo okubanja sente zange, nasangayo mukyala we. Nangamba ekintu kimu. We don't eat things nga tubijja ku bantu betutamanyi. Nkiddemu yangamba tetulya bintu nga tubijja ku bantu betutamanyi. I was okay with that. Nenkwata cookies zange nenkola ki? Nenvaayo. But in the first place kyedi okwebuuza Mr. Ssekajja lwaki wakola order nga it was simple for you to say nti munnaye sigenda sobola kuwagira. Nemo temanyi kubeera nga business ya muno. Mr. Ssekajja weteekemu ekyo ekigere nga otwalidde omuntu olugoye n'amala nalwo for 8 days n'amala n'alukuddiza nga takozeeko yadde ne sympathy egamba nti oba kale we are sorry oba weekwekana mu ntebe yo mwe wali otudde emabega wa computer mukyala we ye yayogera. Nali sisobola kwogera kigambo n'ekimu lwansonga I don't interfere in people's life. Ne Mr. Ssekajja kyewakola kyali kibi. Kyali kibi. Guno omukebe nagamba sigenda kugutunda, nja gweriira. Nja gweriira. Mangamba Bobi Wine mbuwagaye mboyagala kudda. Nobody is looking for you. Come home. Oli wali mu Lodge, Massachusetts webasi. Kati awo mazoli baletinga eggwanga Bobi Wine. Walabyeyo mukulu ki? Wasinkanye Trump. Bobi Wine awo oli mufere. Kale komawo, come back. Bobi Wine teri amunoonya. Namulabye ngenda kudde Uganda ali mu Lodge, Massachusetts oyo. Bobi Wine ali mu Lodge wali Boston. Bali ne kabuye Boston. Nekino nono muna Uganda ayine byona. Siwe basula Massachusetts mu Lodge. Bali mu Poco joint bali ambize New York. Mbo bamunoonya teri anoonya Bobi Wine. Nobody has his time. Yana labyenga nkubiddeko Bobi Wine. Abadde ngamba ki? Maigwa Bobi Wine nakublocking. Kunga bintu byo bya kisiru. Mbumbo simanya mbogenda libaletinga Uganda ngojijjawo. Nango kadiyidde Bulaya principal. Nalabye Chairman Nyanzi mbogenda wo obujulizi. Neera Chairman Nyanzi kuva doli we nale.
kati chairman yanze na ulidembo yagenda okulumiriza abanopu bebasiba nera Nyanzi bulijjo oli weenaale chairman kali Nyanzi ogenda kwogera lulimi kikuba n'oluzungu era tolumanyi chairman Nyanzi tomanyi luzungu kati koti ogenda kwogera lulimi ki pozi bakwe interpreter na ulidembo chairman Nyanzi mbu yagenda mu koti ayogerereyo luzungu ki chairman Nyanzi tamanyi luzungu yali wano ku balometa mwabiri abanga bali ne kanale mugumi ne onale bonsereko ngakuba oluzungu olw'ebitege you know you see I haven't done anything wabula Nyanzi yemboge wagikuba but I haven't done anything Nyanzi togenda mu koti wamma bigani omuntu yenna ayagala okutwala chairman Nyanzi mu koti ayogerereyo omukisa yatamanyi luzungu namwe family ya Bobi Wine mugenda giswaza mpaka ddi for how long are you going to assemble that family Bobi Wine tamanyi fiko police kati Nyanzi atamanyi luzungu mu family yo ndabwe mwagala mbu mutwale mu koti mbwalumirize bali anayogera Luganda government eno namwe mulimba family ya Kyagulanyi mugiswazizza nnyo ekiteetaagisa mu mawulire amalala munnange twongere okubeera nga tusabira Ssenga Kulannama bangi abaali bagamba nti Ssenga Kulannama n'omwami we mbwera baali mu stanti zaabwe naye munnange okusinziira ku kifaananyi kino n'amawulire ge tuli mu kufuna ku Newspack Channel munnange Ssenga Kulannama ekituufu kiri nti mulwadde naye twongere okuba nti naate tumusabira bwete etambudde badde mulabi mulungi olwokwekumira ku Newspack Channel kankusobere nga osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba